bakumazza ago nkulaga kati olaba esepiki eno esepiki eno nga bweri njerere mpaneko obwo obuntu kati yewe yagenda ng'oggula amazzi nze nakozesa nga sipiidi nenkwata akantu nga kano bwe kati nkola ki nmamiriramu katonotono bwe kati nenjiwamu mala okumamiriramu sikakkiriza nenjuka kati nze bwe nzijayo sepiki yange teriimu ki kirimu kumbe bukutte muli erimu ebuli nenkola ki nenteeka buno tabusangawo ku mmeeza bannakyusiza ddaki kati eyokuza amazzi galeese gennyini gakola ki gasumulula teekawo engalo nkulage nga bwe mbutaddemu stegya tebulabika balage nti temuli kirimu nze mmaze obuteekamu bulungi nnyo nenkugamba n'abamu n'amaaso tugenda kukebera bizi kuba gy'otambulira amaaso ge gakola ki gwabadde anoonya ekifo ekyokuwumurizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka w'otuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kozesa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo eby'okusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga eby'enjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. W'otuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku nnamba y'essimu noti 7 noti 4 6 4 39 oba noti 772 64 39 66. The Place, a home far away from home. Okay, tukwebaza gwe wenna akyatwekuumiddeko ku Lubalusewa TV. Lubalusewa TV tuli ku mikutu migatta bantu tugoberere kutusobole okuba ate nga tukuwa ebinyuvu byennyini. Nze Ajje Samuel wano wennyini wensinzirira ne tubawa ebyo musaana okutegeera. N'olunaku lwaleero nkomyewo ne muganda wange Nina ajja kuba tweyanjulirawo mu maaso naye omukulu ono njagala okumubajjukizaako nti y'omu ku baatuwa story enyivu ennyo wano ku Lubalusewa TV kitutteko akaseera. So story yali egamba nti yagendako wali eri South Africa era atubuulira obufere obuli e South Africa era biki bannayuganda ebisinga bye bajja eno okubatwalira nti babatwala kubawa mirimu bye babatuusizaamu. Netugamba nti babatuusizaamu bufere ate n'okugenda kwabwe kubaamu amasasi kuba bagendera mu bbaasi bagenda bayita mu nsi ez'enjawulo paka okutuukayo. Emboozi eyo yagituwa era bw'oba ogyagala osobola okugenda ku Lubalusewa emabegaawo ojja kugisanga kuliko part 1 ne 2. Olunaku olwaleero atweredde part 2. Jjukira nga tunaba kuvaawo ku part 2 yaleka tusuubiza otuleetera bukemiko bwe bakozesa nga balaga omusaayi nga bakolaga nti naaba wano tulaba oba olina ebizibu bagenda otuuka okunaabirwa mu bbaafu oba mu sepiki ng'omusaayi ogufubutuka mu sepiki kiragerwawo nti kirabika olina ebizibu by'amaanyi era wetaaga kujjanjabwa we bakubira akasente konna kukola ki ate mujjukire mu Bafirika tutira ddala ekintu kya lwedi oba omusaayi. So bwe tugenda otandika wenyini kamubawo ababuuzeeko sobola ate okuba nga tweyongera tusense okulaba natesema nange nsanyusa okubasanga engobadde otubuzeeko limu sente ziriridde bannaku njereere bwava mu bufere ensimbi n'ekendeera tolaba amagumba oba baakologa bali bewalonkopa abasajja baavumaasi abasajja baavumaasi abantu bose tebaagala amazima ebintu ebisinga gakaayira abantu be Luganda gakaayira abantu oli muganda lumbusaabusa abasajja bakubira amasimu baavumanze inibokisi ne bajjayo ebintu byonna byonna ku mikutu kye bataakola nga tekiriyo. Wangambako nti baakutwala ne mu kika ekika kikungonjoole naye nga nempagaba negano ge mazima. In fact ensi yeetaaga okudda eri Katonda. Abantu abasinga musaana okudda eri Katonda mubeere nti ebintu ebimu bye mukola si birungi. Omuntu oyo yeetaaga okudda eri Katonda. Waliwo ka firimu ke bayita Big Keeper ye Kastansa ako
muntu ayandirabye ka firimu ako nze okuva we nagenda ndaba ka firimu ako n'olwaleero kenkedde akalimu obufere bw'ensimbi nga bakubira essimu ne baba owangudde biki e Uganda. In fact nina n'ebintu ebimu bye nayiga abantu abasinga smartphone wano muzirina kati gwe okutte bukwasaawo naye tomanyi bugagga buli wano. Nze olunaku lumu smartphone erina bugagga kiwa erina obugagga. Olunaku lumu naliko ewaka mufere n'akuba essimu n'agamba owangudde akakadde kamu simanyi ebirabo bikoze bitya. N'enseka yakubira mukyala wange bw'amaliriza bw'ati omukubira nga mukyala mpe ennamba ekwakubidde. Obwongo ne bunzijukira neŋŋane nali mu nnyumba naye nga naye bakikola batya bano azuula atya nti olina ssente ku akawunti osobola okuzuula nti wano nsobola okumanya ssente z'olina ku mobile money igwe naye nga katugeze oli Masaka ndi wano nsobola okumanya igwe nkozesa yange ng'okozesa yiyo malabe nti okozesa yange asikozesa wano nkozesa simu yange nga ndi wako oli Masaka nenkozesa simu yange nenkuzuula bemala okuzuula then ate nenkukubira. Bakikola bati abo abafeera ebiseera ebisinga musuula national ID. National ID eyo muntu oli waabanga agifunye n'ajjako n'ennamba kwe kukutegeera. Then bwe mmala okukigenda ku Google kunene waliwo app gye nzigyayo ne mmala okuyingizaamu ennamba y'essimu n'ensikayo. Bwe mmala okusikayo ne mmala okwaza nze mba ndaakinga ekintu kimu pin code eyiyo kati bakukubira nakigeza ku simu ya bwe mmala okuŋŋaanya bakikola bata nze nakikolera ku taata wange olwedde ebintu bye nali mbiri olina nini namba ye nogamba mukadde kamugezese ndabe emmala oyingizaamu nenyingizaamu nennamba ye ngenda okulaba emumpa gundi biki byonna nebimpa. Olwo olina ka app kojja ku Google? Yes, nze nkajjeyo maze okukanyigamu kati maze omusakinga nani nennamba yekka ye gye mwetaagako nemukubira nemugamba muzeeyi oyagala nennamba oba password? Mini nga njagala password yokka nga gye nnoonya nennamba maze ogiyingizaamu olwo mugenda kuki yes naye pin code oyo oli wagikuweera sente zivaako buvi tezibeerako biboozi wali gwe essimu yo nekulaga message nkoze withdraw ekiza wenjikuweera bwenti. Yes kati namukubira ne mugamba nenfuula essimu yange nenjiteekamu eddoboozi eddala nga yebala essimu ebyuma bikyankalanyeemu nsaba ku tutereezaamu wano naye mpa ku password yo ennamba 2 ezisembayo. Yona tojimusaba najimusaba namugamba mpa ennamba 2 ezisembayo. Bw'amala okuzimpa nze ya musole 2 ezisooka tezibadde 2 zisembayo liidako katono omukubira n'omugamba njagala ebimu bikyankalanyeemu eno mu system nenjagala password yo ennamba 2 zisembayo kati bw'amala ozikuwa nazikuwa nti 5-6 muzeeyi bannaye ensonyiwa twagala zisooka 2 ezisooka yetajjukira nti amaze okukuwaaki ziri 2 ezisembayo awakuwaate 2 ezisooka n'ofuna lumu eddigiti 4 n'omuyuza wali essimu ene tutu withdraw. Abafere batukola abafere wano ab'e Kampala naye bwo obubbi bwabwe bukyali buto kanato obwerisa naye bali abaana balalamu kubanga aliko omusirikale omu ebatwala Munnayuganda ku poliisi omusirikale n'agamba nemmwe mukikola mutya ng'oli ajja akaaba n'obbako omuntu sente tomukubye luyi tomuyingiza mu nnyumba nti omutaddeko mundu tomutadde under arrest wabula agenda ku account n'ozimuggyako n'azireeta mu nsawo n'azikukwasa mu mmotoka n'oyogera naye n'afuluma n'amuvinga n'atamba n'agenda n'okoleeze mu lukano tamba n'agenda tomukubye obubbi obuli profession. Kati bwe ntunuulira abaana bawo nenga oli agenda naga ekyo n'omutunuulira bwoti n'ogakakirabo ekizo nawe nabo osanga n'ogakalira bwoti kati bayagala feranze kati afeera agatta bugasi muzeeyi osudde sente zo ebyo webite Kampala bye bakyalimu naye nga mu mbeera yonna omuntu asaana asookaddeko eri Katonda wazze eri Katonda nze naddayo dda embeera gye ndimu kati
banatera kukola chachi ate ne chachi nayo yennyini sinya buzibu kyo buli mu chachi obuzibu buli mu chachi nayo business. Okay, Nina bwe tudda kwali emibiri abaana bonna wali onoonyerezaako bonna oba baavaayo bakyaliyo bakyafiirira ddala eyo benagenda nabo abaana benagenda naye ebintu byatulema twali abantu 21 we nagendera naye ffenna twakomawo nga kigaanyi omanyi mu nsi muno oba tolina mutima gubba olumu naawe olaba nga kigaanyi tosobola kubba kyokka ffe abali eno Uganda twali eno nga twesonga nga Nina waatandikira bw'ati akasente ajja kunteerako owedde owedde oba njino ogenda kwesunga sente infact nsobola ofuna omuntu n'azikuwa nga mu ngeri ng'eyo bwe nkugambye naye kiyinza abasajja erikama abasajja bali eyo emyaka n'emyaka kikoneganye webakayo n'osirika ne weesirika kati nze eyalina omwana wange asoma nga kibagaba obufuya akasimu babugobye fiizi omwana bwe kaseera yazunga mu kkubo yadde eri sisobola kukuma n'alinda ddi oyo mukkiriza ananzikiririzaamu mu byenkola ekitegeera bino byonna ebimu byegamba biki ne tugamba nti tuli mu ofiisi tukoze bitya twayiganga onoofuna otya naye buli lunaku olukya jjukira South Africa etusinga essaawa wano namba kituufu gwe buli essaawa namba buli gyewamalanga wali obudda mabega nga tofunye buli lunaku olukya wano 8 wali 9 webaka odda mabega ki ogenda kudda ddi wano kabalinga essaawa ezo ye South Africa teriyo mirimu mirala okujjako egy'obufere Munnayuganda mufere Omutanzania mubbi South Africa yes buli ggwanga erigendayo liina kyerikola Munnayuganda mufere Omutanzania musawo Muganda mufere Munnayuganda Omutanzania mubbi kifuba ku street mpa byampa kifuba ate batulagana mu South Africa bagume tebakkiriza kubabba ate ffe tubeera balalamu nga tugenze ffe tubeera balalamu Omunigeria njaga atunda njaga street togaweno street totundirayo eno nze atundirayo ogwo mulimu ki Munnayuganda Nigeria eyo njaga kitegeera ffe we tugenda wali tubeera mu baziyita multishop multishop gwabadde atawankanyizibwa ebyamazzi kankwanjulire Simaz Water and Plumbing Services bakafiriyo mu kusima enzizi ez'ekimotoka wamu n'eza mukono era nga tukola hydrological survey, borehole installations oba kyewandiise okuteekamu ebyuma bya nayikondo, tutunda water pumps era nga tukola house plumbing kyewandiise okuyingiza amazzi mu mayumba. mu bifo byonna wootwetaaze tutuuka ugamba nga ku faamu, amasomero, amakanisa kossa n'amalwaliro gattako n'ebifo byonna bye weetaaga. Era nga gwe yanditwetaaze tukubire ku namba zaffe zino wammanga noti 7 noti 1 5 19 oba noti 75 noti 1638 ate ng'osobola otusanga Matugga. ate gwe yandeetaaze biodigester gwe kiki eryokolanga nga bayina olaba nti obubindi buli omwo bundi bakitaba tekikola ekyo kibafuuwa mu mmindi kitaaba bwe bityo byonna bwe bityo kati eri ebeera mu multishop nnungi ng'edduuka ly'ebizigo ekitegeera South Africa yes bw'olikola bw'oti edduuka ly'ebizigo bw'oti nga ddene multishop eyo bw'omala ogiteekawo n'obeera awo nti gw'otunda ebyo n'eddagala osobola okuddira bino ebikola kati ffene bikaze ne mubinyiganyiga muti enfuufu oteekateeka omu kale nebikola ki ddagala ebikola bya mpapali byonna ddagala biri omu buwungawunga ddagala olina kubeerawo oli waza n'omuganda nina ayagamba nina ekizibu ngenda kwaki n'omuwa nogalikosa kulina nogakozesa kulina kati gwogenda dde ejjawero gwoleka emmanda egamba mbweyeza eddagala lyolina okuwona naye bo tebabuuka abeeyo omukkiriza abeera muki mukkiriza nze essaawayo tokyalina musawo gw'osobola kuŋŋamba nti akola sigiba sibagenda gye bali abakola yowa buli ababogeraku bali entwentwe oyo muŋŋambe kankugambeko nze najjako essente zange omusawo yaŋŋamba tulina bijiini mu lujja baabisimbawo n'atusaba emitwalo eki ena nenga sisita wange eyazimba
tugenda byayogeraga jaja kayizi kuulayo ndeeta ne mugamba yagamba ta jaja kayizi leeta kuula dagalina byembe bino bivaayo ne mugamba mukulu komaawo kasente zange ngende bajaja bajja kukuba tozijjamu mu kibbo nenga asiri walire nenzijjamu emitwalo gyange nalina muto wange oyo netuzijjamu ono nangamba tojjamu sente mu kibbo ne mugamba bagambe bajje bagenda kunkuba kale ngenzi olaba jejje bakubirawo kibooko abaliridda wa nze era we mutuula bwenjula bwenti kalibako nayiga era we nkutunuulira bwenti nno nagatta bugaso oba tofunanga ku mutuufu nkyandibanga omutuufu sinamukuba yale sigenda kukkiriza kubanga timanyi bonna babbi South Africa bwe wabeerawo omutuufu wano e Kampala 100 tujja kujjako 2 ku 100 era nze bannayuganda mbagamba nnyo ntambula e Kampala n'osanga obupande obwo obutimba ebipapula simanya jjajja gundi abortion ebikoze bwe obupapula obwo obutimba timba babbi bwe batimba ku miti y'amasannyalaze ku bizimbe yes tujja ofuneyo omukubira essimu ate bano beera abatabula eddagala ne baganze nze maama gundi ntabula eddagala sinaziza bisiraani woowe yaali atya yabinaazi ate omusanga yeevuga batera kuba banene bajja ti okwevuga kyetaagisa kyolo oba oyina mu kantu tebakulimba okwevuga tekirina nemoroka zajja ez'okupangisa okwevuga tekirina kyetaagisa tekirina makulu era kijja kukusanga nti kati nze byonna bye bimu bwe nzija nenkugamba nimba ku mmotoka yo nina wano wendaga omukono nengusa tonkubira era sijja kukubira ebyo byokwevuga tebikyalimu opaakinze paakingi kati nze okyayinza okuntisa emmotoka ekirala mukuluni e South Africa security yaayo abakuuma ddeeni tebalinayo bayinza kukwata ku Uganda bagana naye mubbye nnyo bannansi baffe oba nabo bakolagana nabo bannansi oba security yaayo eri ensi erina eddembe mateeka gakola freedom buli omu agirina bw'obeera wano kati essaawa ya leero omubbi wano ali e Kampala yakedde okubba tebannamukwata bamala okukwata ne bakutwala ku poliisi ng'obbye e South Africa ng'ofeze omuntu omukubye byanjawulo tulaba wano bano abaana ba Fangoni wano akusanga busanzi kibuli kibanje osobola okugamba oyanzibye n'akola ki bankubye ne bakola ki ne banziba omuntu azze n'atuula kukameezako bw'ati ngenda kukulagayo ekintu kimu ngenda kugamba nti oyina ebisiraani ozze mu ofiisi yange ozze Nanzi kugambye nzijanjaba abayina emmeeme ebiki ensonga zange endwadde zonna ez'ekiganda bwe mmala okuziteekako nzitaddeko n'ojja n'olondako emu n'okuba akasimu kati bw'ojja twalinanga engeri y'okubajjamu waliwo omuganda wange omu wano yangamba bamugjamu ebisaanyi South Africa wano ali wano ne mugamba bakubba nga buli lutu gye bamugjamu ebisaanyi bamugiramu emitwalo 5 ebisaanyi nga biva mu mubiri bamugjamu ebiwuka bikigolimu ebiwuka sinnagenda munaye babajjamu ebicupa wano ebicupa bakutega bitege bakutega bitege gwe n'olowooza mbu ovuddemu ebiwuka kati ekinankani kyeyakuteekangako kyeyakuteekangako kitu kiyite ki bakuteekako ogusubi jjukira obeera mu nzikiza namwe mwine bibeerawo ebyenzikiza osobola okuyingira kyova olaba nze nkugamba ngenda kukugambayo ekintu kimu te ojja ogendeko mu ssabo oba wali oligenzeemu wano e Kampala bakuyitira ejjembe emisana ate ejjembe teryagala gundi teryagala layiti lwaki kambwe jjembe kambwe likambwe waliraani
Likambu walirani livaawo gamba mwe teryagala ttaala kyeki ekiri awo bakulimba bw'ogenda mu ssabo nobaga njagala jjajja lubowa bamuyita kiro bagamba ojja kudda lwaki nkomawo nga gwe nzijiridde oli musawa jjanjaba nzize kulaba jjajja lubowa olaba nga tekikkirizibwa tekikkirizibwa tuula wali eri nsigaye kugenda mulaba Ssaalongo akola abeerawo kitegeeza ekitegeeza bw'aba waali lwaki mba simulaba bakuba aba tayagala nzikiza olwedde ennyumba ye tebeeramu yadde akatuli kitegeeza ennyumba etaliiko kamooli munda erina kubaamu ki nzikiza n'emisana erina kubaamu ki lwaki oba tomumpitira nga nzizaawo bw'aba tayagala lwaki baagala nnyo muyita ekiro aba teyeetegese lindako nti bw'ojja n'omugwako obugwa aba teyeetegese aba alina oteekayo Richard munda eri lawulimba atubagana ki ennyumba takuwa nti sirina busobozi twandikikozeemu kuno okiragira ddala wano abantu ne bakiraba tuyingira mu nnyumba nga tulimba meka nze ggonizo n'omulwadde naye nga munda omwo erimu omwo ne tussaako n'ettala naye nga munda mulimu omuntu nga tomulaba yes tuyingidde mu nnyumba naye gwe ojja kumubuuza aliwo bakola room n'ogiteekamu pulayi n'enkoma kule ne tuba n'eddagala wano awabeera eddagala awo oluggi lubeera lwa sirayidi ekiraga amasa gaba gasirayidi ngeri wabeerayo ekitulu mabega katono wajja ayingira wano nazzaawo amasa nze bwemba n'emmeeza yange bwe nti geno bw'ogiraba eno nga bw'ogiraba bweti nze mba ntudde wano wenkolera ebyange jjukira eri emmeeza ebanzibe bweti omuntu aba talabe kati bw'ojja atuula sayidi eri mukolerako wano nti wano wenkyangira emiki emizannyo egyo mirimu gyangu amala otuula kaliba mala otudde kaliba ali wali mujjanjaba wano awali sliding wano kati omulwadde mutuusa eri sliding eri wano wati mu Lubirizi ndina eddagala lyange ukwe litambula nze bwe nkwata endege nzinyeenya wano olwaki bw'ogenda mu ssabo bakukubisa engalo nga bayita jjajja Lubowa Ssaalongo ekiro ekyo kyebaba bakuggalidde lwaki babazikuba bakubuzaabuza saawundi ono wamala jjajja Ssaalongo biki n'akasuka endege nzikasuka wali oli wagenda okufa nagendako kubunawa n'essabo lye nagendamukko neetegereza bulungi bayala ebitundu baali bano abawa ku kisenge oba n'ateekako ebibugobugo kitegeera ebyo ebibugo ebyo waakasuka ende nze njagala nga yakakasuka endege azeekubya Ssaalongo akasuse wali eri bw'ati ekitegeera awo gwe tojja ku matooki gigenda oyambirizaawo osobola nga watidde eddoga ekibeera mu aganga bukanzikanzi ekibeera awo akasuse oli wali ekituli oli wagenda ova awo akase olukasuka kati wemukubenga mwe musigala mukwaye jjajja Ssaalongo bakuzaala ayimba ajja kati babakuggyako oluggi luli luba ekintu kiba kigenda kweggula baba aziba saawundi eyitosobola wulya kiringa era ogenda okuba kwata ku ndege ogamba zayogererawo omuwa ateekawo omuntu ate mugamba mutya nga bwanyeenya buli mutya bazzukulu esensa okulaba jjajja lwaki tatambula najja n'ababuuzaako ejjajja abeerawo wamu tamusemuka walagulira ali awo ajja eri gye tutudde kale ekirala jjajja bategeera batya ebitufaako naga nti gwe muganda waalabikaako akubonyaabonya jjajjawo yakuloga bw'ogenda mu ddwaliro emulago oba bw'ogenda wali okugula amakerenda omusawo yakugamba mbu owa famasi yakugamba mbu olina omusujja bagwa omugamba musawo njagala eddagala ly'omusujja omugamba kati bw'ogenda ku musawo omuganda gw'otuukayo nze ndagalayo omu tugenda mbuulira ebinkwatako era nze atuuka ali ne mugamba jjajja ebyenfuna biganye sibitegeera ennaku zino ebintu tebitambula mbeera si nnungi ngwe bw'omala okubawo nga nze nnyonnyodde ensonga eyo ganye yakudda olaba Ssaalongo
kifunye bulungi tanse nkubira Ssaalongo wange akasimu nga muliiramu biki ebibaddewo bimwe biri South Africa twogera ku South Africa tetwogera ku Uganda wenda mwe wavuddeyo dda obadde bino byenyumiza biri eri bwatera bwagwe ogenda n'onnyonnyola n'ogamba omuntu naye indi kino kati okusawula ku South Africa sente mmeka omuntu nga ntandise ebizibu byange sikola bulungi tokola bulungi buli omu alina omuwendo gwe ekisookera ddala mwemanyi nti tuli basawo e South Africa nomanya nti mu kitundu bwekiti waliyo gundi mu kitundu bwekiti waliyo gundi tetwemanya negwe woowulira ayogera oluki Oluganda omanyamu nti musawo bw'olaba posita eyo nga gye nkugambye e Kampala bw'ona woogisanze ne woba osiraanidde ku kkubo olina woyimidde n'omagamaga n'olaba posita gwe kuba ssimu oyo Muganda abeera Muganda braza gye bali ne wobeera mu pyange enjala ekuluma ogudde obukimu bakusudde awo gwe olaba posita olabo n'olaba posita booti omanyirawo nti kuba ssimu toddamu ebyo bya awayu mugamba oli wa bulaza nidako abalabe balubasa TV omukulu nina atugamba nti buli woolagende South Africa nofuna ekikutawanyiza zino posta zolaba bateeka ku bizimbe ku miti gy'amasannyalaze esimu gyosanga ogikube bukubi yogera Luganda toyogera na Luzungu teweetawanya byakudda baluganda piwa enjala emmoloka erina weesiraanidde enjala eri akwema negenda kusulawa kuba ssimu mukubire mugewoliwa bwakutuukako mugamba olaba bulaza nze bansudde ejjo naye sina embeera nsinnungi ayinza okuwa omulimu bayamba Bannayuganda bayamba era nze sirina kyembeevumakwe kwekyo bayambira ddala era ogwo kuba bukubi simu ng'endi wano nasiraanako ko lumu nasigala mu kabuge totambuza obusajja obukuba bungi obwo obutta abantu bungi tosobola kutambula bakuzuula kakusala kugayukaga bukufunisa obuso yani nasigala ku moolo bwe nti nayimirira ku moolo awaali abasirikale nenkuba essimu motoka zankimanga 5-6 nateeka ku mukutu lwalino ku mukutu gwaffe bakuteeka ku mukutu funa obuzibu yogererawo nyimiridde wano biki totambuza bigere era emmotoka zajja bakujjayo ngenze bannaye temugenda avuddeyo mujjeyo era oli wamala okupiikinga ng'ateekayo ku mukutu mujjeyo bambi bannaye abadde bajja temujja bayamba gwekyukakyuka gwebiirawo nowuluna posa nogaba bannaye munyamba ensiranidde wano nyamba era lwakiri yalanga ku bannayo ali egindi agende mu kifo w'ekiti waliwo gundi omuntu bwati ne bwati kwega tebaagala kuwulya Munnayuganda nti afunye obuzibu wano kino kyetaagisa wano bo badduukiriza era bakola ki teriyo Munnayuganda gw'omanyi akolayo mulimu mulala nga soogo saamulaba kubagira baganda bange bemanyi abali eyo nga bagamba bakola ki ate mmanyi bagamba baddereeva nga bavuga ki mmotoka zinennene ezaki bwe mubuuza evuga buti etambuza ki ate batambuza biscuit kye nazuula y'ensi gy'otasobola kukolamu mulimu nti ngenze nkuliyeetinzeewo kikampani kyange kikino toyina bisaanizo by'osobola kuteekayo era ky'olina okulaba oba okuza ekintu ng'ekyo ofuna munnansi gw'oyisaamu ki diiru eyo n'agikola ate abakozi 20 15 balina kuba bannansi nga birungi ekitegeera bannansi baba opportunity eyo 15 balina kuba bannansi va ku bino ebyammwe wano ebaffe biri twagendako mu kampani ya eneosima amafuta juzi awo twasangayo ayogera olulimi olw'enjawulo yali omu nina gwe natwala awo ng'agenda saba mulimu nangamba jangu tugenda omperekereko ne mutwala ne tugendako awo ne muvuga mu mmotoka ye ne tugenda osaba omulimu naye bwe yatuuka munda gwe twasanga ku geeti yekawaati yali mulugwala naye abali munda abali munda bonna
byalimana byabasaiza okuva kwayera byabagundi gona amanya katambulirawo awo musinguzi niwo muzuni kampani y'amafuta twagenda yawo nga mugezi kusaba bulimu naye wali eri osanga nti 15 bannansi bamukiwa mukinemuki era ne bano era gye mwagira nabo bwekitibwe kiri bannansi nabo bannansi osomyewo ku muyitruya awotobuli bayitruya basaba batugamba beri yali okay abatugoberera tulire dina tunyumiza ku mboozi nkujukiza nti gwe atalaba pati zaffe yasooka n'eyokubiri genda ku Lubaluse TV YouTube osobola okuscrollinga paka wansi wali ojja kuba ate omulaba bulungi nnyo asobola okuba nga ate emboozi ogivaku mulokoddeku eno efundikira oba yaidirira efundikira kuba leero tulinayo experiment gitugenda obbakolera gyatuleetedde ebimu kubikozesebwa nga bali South Africa atulaze nti South Africa olw'okusaba mu Uganda nga omulimu omulala gwakola bonna bakola gyakusawula era y'omuntu ategeeza abantu nti teri musawo muganda akola faye mu comment section otugulye nti gwali ogezeko ku musawo kinnakukolerawo bati yakubba bo era ntwalewo yamala akutwalira nze njagala kulaba oyo akola akutwalirawo kubanze ndimu okuwakana oyagala oyige njagala kuyiga njagala ndawo waawana akola ali atya nze njagala kuva eno buvi angambe ejjo wasuze wali oyo anja kumanya akola age ejjo wasuze n'omuwala bwati ejjo wabasuze wano ejjo wasuze oba n'omuwala oba ejjo wawulidde kino nja kumanya oyo akola nga gwe tomunyeze wadde njagala kutuula butuuzaawo sinjaga naye wane woogenda kumusa mukyegendereza abantu abasinga era bw'otuuka wali eryogira ekintu ekyo jajja muzzukulu nsanyisa okukulaba ogamba oti eyo eddoboozi ne lifuukamu bwe limala okufuukamu nkulabaawo jjukira omuntu yenna bw'otuuka mu kisabo n'oyingira ono atandika okukwogeza omukongoozi egigenda gitya buzibu ki ye bannange obuli eyo njajanga n'ebintu tebikyatambula bulungi embeera gye ndi mu nsi nnungi akati nkonnyonnyola ono agenda kuyitira ki agenda kuyitira jjajja Ssaalongo Mandwalu era batoto tugamba nti sinze enkola waliyo akola gwe buli oba onyumya ebyo lye ejjembe libagenda okuyita munda gwe buli weeteteggula buuti babuuzaako banyabo ne bassebo yenze Lujja Properties real estate man mbatuusaako emirimu egy'enjawulo amataka amayumba oyagala nnyumba yakusulamu oyagala kuzimbira oyagala nnyumba yakupangisa byonna Lujja Properties ebikola tusenda amataka tutunda amayumba agawedde agapangisibwa wenna ali eyo nga wandyetaaze poloti newebanga okutandikira ku $5,000,000 naye tugikutuusaako okutuuka waggulu oyagala nnyumba ya $2,000,000 oyagala mizigo gya $3,000,000 oba gya $5,000,000 zonna tuziina tukira ba Lujja Properties bakutuuseeko oli ali munda akola ki awulira ajengezaako okugamba ono akunyuminkiriza kati yewe then agenda otandika okunyenyensa bannaye ongambye ebintu Ssaalongo katulabe enkola gy'anaabikolamu ng'ayingira ng'akugamba wetete gudda ogambye tetukolagana jjajja wange sikolagana senga wange ono olugwa mu ddiiro papa ng'atandika obwedda nkulaba onyumiza Mandwa wange embeera onyumiza Mandwa wange obwedda mpulira onyumiza ng'atandika okugamba n'ogamba obwedda tuli babiri obwedda taliiwo kyo kitegeeza bituufu ng'atandika okwetete nga gw'ogamba okimanyi musajja simugambye ku kintu kyonna kumba obwedda onyumya oli akola ki naye abeera munda ng'awulira ffe baatugambanga nti mbeeramu omuntu omulalizi ffe tetumulabayo nakunyonyodde ne nkugamba nti tosobola kumulaba ate bino bye batuliyisa ebeera bizinensi pulaani bw'oba olina ekintu ky'ogenda okola olina okulaga nti oli kumaze South Africa naye mwatumanga embuzi n'enkoko kati bwe tukutuma okukebera nga tukunyonyedde oli amaze okugamba ebizibu byo ng'akugamba tugenda kusalayo ente oba embuzi tugenda gwe ebizibu bwe tugenda bijjawo n'ente oba embuzi ne South Africa musala ente bwe nkutuma embuzi oba enti nze mba njagala cash ate etya ojja kuleeta etasoboka
lwaki omusawo omuganda wanagamba leeta ssente nze ngule enkoko wanyiza enkoko gye njagala tojja ginoonya n'olekawo ssente wano ebitundu 80 ku 100 muleka ssente mu basawo abaganda osobola n'ogitwala n'agigaana akutumayo olujumba n'ogitwala lwaki bw'amala ogisalamu baba baagalamu omusaayi naaga ekintu wa musaayi bw'amalamu okusalako omusaayi ng'eye bali balya kitegeere enkoko temala ennaku 7 mu mubiri muno ng'omudda kukijanjaba mwino ng'okomawo emitwalo 5 wagikuzeemu enkoko bali bamaze vitamini ennaku 7 mu mubiri ayi ne bana abazitula balinga bamanya nti ogitwala wa musawo balina enseera gye bagiseeramu n'agikuseera emiggo 7 bageeterabika ze nnaku nnyo ewaka nga mulya n'otwala wayi n'asalamu bw'ati omusawo n'alyoka ate ennaku zino tebasaasala na ssala bw'agituusa bw'ati n'agikwata anga agikuteeka ku mutwe ebizibu byonna ebikuliko byonna mbitadde muno n'ebibiina bifunga agita bw'agita n'enkoko tegenda wala era enkoko woogitadde weekolaki weefuula ewaabwe waayo tegenda era esigalawo awo ye ng'alunda akawungu ati amaliriza ninakeera we nalinnye nze neetegereza ebiseera ebisinga byamaliriza bwati enkoko bagikuyisaako ku mutwe bati ng'ayita omwana gundi aida okayo mugiteekeyo wali kati gwe aida ye tebimukwata gwe babijjamu gwe bisigala mu nkoko aida tebimukwata agitwala wana aida biba binumukwata oba yengeri gye bamusawula edda biba bimukoonako bukoona ebigweri ekirala ogendera musawo bayinza okuba tebakola ate bino betuwulira omuntu ng'afudde ku kitundu ne baga nti oli eyamuloze n'afa ojuliza obujja oba otuusizza kufa gumanya nti olunaku lwogenda okufa lulwo katonda lwakuyisa kati ate nkubulire ekisooka mugenda ne mulwala wano n'otagenda kumira ddagala bw'otekkiriza ogamba alwaddawo gumbe gwe bakukebera ennaku ezi bw'otaba musajja n'ogaa nti kale kanditandike ennaku 4 baba baziika yafudde ekikutu kwe yayombye ne gundi eri emma kati gwe yayombye ne gundi oyo ekisaani kiba kikwatidde awo bagamba wamuse abantu baba balwadde kitegeeza oba muba balwadde birwadde byammwe oba otuusi gwe manya nti buli kyogenda okufuna buli ekikutuukako katonda aba akoze eki aba akituusiza tuza basobola tuwayiriza babwere bawayiriza bawe teri muntu atta muntu teri muntu alina buyinza obulali katonda gonzita gwe wandeeta ku nsi era mba ntuusize sifanga n'ogamba mbugundi wandoze mba nfudde ate emirimu nga giganyimu okulwanga oli agenze ku musawo akasente kabini katandikirawo okujja dakiika 2 era katonda aba yategese nti ogenda kufuna enkeera naba yategese nti agenda kufuna ekyo kiba tekinnatuuka bw'oba wazaalibwa nkiwa tulina engalo ezimu mpanvu ezimu nnyimpi bw'oba wazaalibwa tugambe nti Bakyagulanyi betugoberera bonna n'ayitawo bwisi n'obulyanga aba yatuloze ndowooza yaloze ab'emitiyana n'aloga abene b'Ekakumiro ne babeera mu miti najja n'aloga ab'Emasaka Kyagulanyi siwedogoje eri ekizaffe n'atuloga yaloga eggwanga abantu balako mugobera ne batani yaloze Ekakumiro babagamba basigale mu nnyumba n'ateekayo eddagala ne lijja ebyo byammwe ekiseera kyo kiba tekikoze ki tekinnaba kutuuka teweevuma tebalya ssente ze ku musawo muganda gagogama mbu nina wano ono yasinga ate bino byetukola tugeze ozimba ennyumba yo musingi n'olwita omusawo muganda n'agiganga nebanga tegenda kugwa netuuka ku mabaati oli agenda kuseeka naganjagala enkoko 2 aba ayagala kulya bw'otayiwa musaayi mu musingi lwaki ssente wemba nazijja okukola pulaani yazo nti ngende nnimi wano nfune ssente ngule kino lwaki womba simala kusalirawo nkoko ngambe nti nzijje mu nkoko wensalidde ne wali ngenda salirawo nkoko aba n'akantu kazze buno obunyonyi buli ku miti twalinanga enkola ebizibu by'omuntu okubikebera twakwatanga eda bwabanga butaasa oba seppiki oba baketi ati omuntu oyo
nze bwe yajjanga ne nga ngenda kukibira twabiyitanga biwaani. Tukiyita ekiwaani nti mukuba ekiwaani okusinziira mu sisitimu mwakoze eki mwajjidde byakunnyonnyodde goopekera n'ogamba ono kamukuba ekiwaani kyakasaayi. Nsobola okugamba nti osobola okujja n'oŋŋamba emirimu tegitambula. Ate emirimu tegitambula kati wano e Kampala olaba tulina obuzibu. Wano mulwala bizinesi tezitambula. Waliwo ebiri usual abantu simanyi obufumbo bugaanyi. Ebifumbo bugaanyi. Jakusiba musajja wange. Njagala kusiba musajja wange. Naye nga ate omusajja tebamusiba. Gw'oliko ekizibu. Just bwongo. Gw'omukazi? Mukazi wa musajja nga ayenda, musajja nga benda. Bakola tutyo basiba. Bwakwatako era gujja kukyukira nze ngoye nasiibye enjoza ngoye bwe mba njagala oba oyagala nkole ki. Nina kufuna mulala weetereze. Babibakola. Nze nakooye nnyo ekyo nasiibye enjoza. Talima takola kitakima amazzi gamule mu ttaapu yasiibye ayoza mukoowu. Taado mukwatako. Kumbe omusajja azaagaludde. Yazaagaludde kati wagira nga agenda ebbali. Kimba nino. Oddukira wa musawo. N'ogenda eri wa. Kiringa waliwo yangambako n'angamba nti abakyala abazibu. Agenda ew'omusawo n'agamba musawo njagala omwanyi wange ajagala nnyo byo. Kati ate bw'atuuka eri ng'amaze omuwa eddagala bw'anaatuuka n'agira bw'ati. Nze namulooza ajja kujja. Owawa tomera bwa bwiri gwe ddayo ewaka tologa kwagaabuwa. Kacyayi akatunda kakuze. Abo eri ewaka katunudda. Buli kimu kijja mu mulaalo ne bwakusaba ekintu ole. Bava mu by'okuloga. Tebiriiyo ebyo ologera bweriiri. Nina e South Africa ebbanga ly'omalayo olina ko baserebu be walabayoko. Baaliyo baserebu. Nga baserebu eri oba nga baserebu eno? Baserebu e Kampala. Kali nga bakolayo kyatebo. Nabo basawo. Tekisoboka naawe. Teri serebu ayinga serebu ki? Sijja mwogera linnya. Asaasire muleke n'obwa serebu we ye akube music we. Muyimbi. Akube music we muyimbi. Nabo bagenda ne beeyiya. Terebe ate COVID yali abatabuseeko. Basawo ne bagamba nti katukole ki? Omuyimbi ngeno muyimbi nenga teri musawuzi. Yes, babikolera ddala. Ate kisoboka kusenda omuyimbi zaafu. Ate nga bamaanyi wano e Kampala. Toyinza tegeka wali ne abantu ne batajja. Nenga batuka eri atali kagamba gye nga nakyusa ddoboozi ngero lyokyusa. Bwe kiba nakigambye. Waliwo yasobola okutuula kaliba. Naga nti nze ndi musawo. Musawo yawaayo feesi. Bakiyita kwokya feesi yo yeeyokya. Gwe weerabisa. Jembe dyo terirabika gy'oli kugamba nze ndi mayembe. Asobola okufuuka kyayagala. Naye nga toli ku mulimu gwe gumu. Babeera ne ka laptop kaabwe n'anyiganyiga awo software biki n'anyiga n'akwakya. N'amusindika. Babikolera ddala nakati mbamanyi bakyabirima. Mpozi eri wanga ejjembe libalyogera mu Luzungu. Liri lya Luzungu lisobola okunnyonnyola oli okola ki. Kati ate n'abaluddeyo bayize ennimi. Bayize olukosa. Baluyize. E South Africa nagirabamu abantu ba birundi ebiri. Mulimu abeeru ekiyita abakazaako lya bakaladi n'abaddugavu. Then era nabo baga nti nze ndi kaladi ndi mweru. Ono muddugavu. Kati bano abaddugavu be basinga ate nnyo okweraguza okusinga. Nga bw'olaba abayindi. Abayindi bali mu kalazi. Bali mu kalazi ne bali wenenga bonna bannansi baki? Ba South Africa. Kati awo omunnyonnyola otya mu Luzungu ejjembe olize. Oli aliyo abantu n'Oluzungu alumanyi n'olunono. Alina okwogera wamanya nti mukosa. Ngamba nti mukosa. Noga nti kandika kannyonnyola ono mu lukosa kampita ono ow'olukosa gwe ngenda okukolagana naye mu mulimu guno ogw'olukosa. Ekitegeere. Tinga ndi wendi wano simanyi Luzungu. Nja kugamba ono akole ki? Ayogere nange mu Luzungu. Kanjagenda kwogera nange mu Luganda. Lwe ngenda okutegeera nzigireyo obuddo n'obuvu ennono yange. Kale nimba walewudde kujjembe nga lyogera mu Luzungu lweri. Era nga lw'omanyi wano lw'oyogera nti osobola okunnyonnyola omuntu. Osobola okukola kira bwe kibeera. Kubanga era ogundi abakaladde boogera Afrikaans.
Afrikaans mwabeerangamu omusajja era omubambi sijjera naye nga gyali mukwano gwange naye ye nga yeekafulu nti muki mweru kubira gundi oyo nga muddu w'omunansi munnayuganda bawana naye nga mu kwogera Afrikaans yayiga ng'oyinza ogamba bamuzaalirayo. Infact omusajja oyo bangamba yagendayo mbu wa myaka 8 n'asomerako ne mu ssomero eyo n'akikuguka kati yeetayo tabiteyo kubanga ate akuze n'azaalayo n'abaki n'abaana tayagala kweraga era ayogera Afrikaans ekitegeere Afrikaans lulimi lwabwe lwaba abeeru lwe boogera ate abeeru babeeranga nnyo Cape Town eyo basingira ddala. Kati mwe mubeerawa? Ffe ne twalira Cape Town eyo gye twali Cape Province kankugambe nti we twali sigenda kugamba Katumbi gye twabeera mubeera eyo balya mmere ki eyaffe eya bulijjo gyeri nfumba eyawukana. Waliyo matooke mucere? Matooke teri, mufuna omucere kawunga bya bulijjo naye enfumba yekola ki bitya ffe enfumba gye tulyamu ebyaffe ate oliibwa n'aba ali akawunga waayo si wajja okukafumba nga gwe bw'okafumba ate yakafumba beebyabo bibeeramu iwamu kamulali mungi n'ateeka omwagaki kati gwe ebiro bisobola bo balina enfumba yaabwe ate waliwo n'ebirala bye balya ate ye ekyokubiri okulya kwabwe si kwe kuli awo asobola okulya omugaati toosi 2 oba 3 olunaku lwamu n'akita n'akivaako kiza ntuli mu kuvuubika mulina omukisa mwono ye ne bw'aba agamba nga sirina musene n'agamba leeta omugaati tekimala namubeerawo ate ne bukya ng'alidde mugaati ate toosi 2 toosezi ifano omwana wa mwaka gumu toosi 3 aziyisaawo yekka teekawo omugaati n'amata biba biwedde bisigadde bijja lubanyi tebali nnyo kukya mmere fano olya n'ekyenkya n'ekyemisana bw'anaaba ng'alidde ajja kukwata bonnoodles awo fumba amazzi ayiwemba butebuute soke ayinza oluluma apple twabisiibirirangako ebyo naawe wanti obagamba obulyambwa olyambwa n'olya apple ekyemisana n'okita oba n'ajja n'afuna chips n'akita n'addamu enkeera tebiri awo mukitwalanya nti babasomesa ku balansinga ne dayate yaabwe biki obasanga nga balamu n'okutikya n'osanga omukazi omukadde al'emyaka 60 ng'omuwaana naye wano ow'enkaaga wano ow'enkaaga akola kiwano ku ttaka lya Buganda otya n'okutya. Okay, tugenda kuba tuwumbawumba ogenda kutukoleramu otwava wano waliwo tugende nti mulina ekintu kyemukola nemulaga omuntu omusaayazi bw'abazze musawula n'omugaa kati kola kino ogenda kitukoleramu erikama gundi eyo gituwa omukulu n'atulagemu tulabe engeri gye tugenda okikolamu nkirimu temuli yadde amazzi kati kaabangayo wano wansi weekati mukateeke no wansi mu mmeeza yamu kaabangayo wano wansi mu mmeeza weekati kati bw'ajja nimuga ngenda kukebera kajjukirira munda okumaki kati omuga agenda kuduuka oguleyo amazzi nga mineral water kati twabanga n'obuntu bwaffe ng'odduka ng'obukwata nze nabanga ne kabaaga kange nga mbukwata buli awo bwabanga butonotono bulinga buwungawunga nga mbuyibwamu muki sepiki esigala njeru bweti kati wali kyesobola kulaba naye nga mwebuli nebba olutonyako ettondo ly'amazzi bufuuka musaayi kyoba otugerezaamu awo bwebufuuka omusaayi oba oza omulaga nti ebizibu ebiri ku ggwe n'ow'emmindi asena kati mpa ku mazzi ago nkulaga wa kati olaba esepiki eno nga bweri njereere mpa nekwoba obuntu kati ye bwe yagenda ng'oggula amazzi nze nakozesanga sipiidi nenkwata akantu nga kano bwe kati nkola ki nomamiriramu katonotono bwe kati nenjiwamu mala okumamiriramu sikakkiriza nenjukana kati nze bwe nzijayo sepiki yange teriimu ki kirimu kumbe bukutte muli erimu ebuli nenkola ki nenteeka buno tabusangawo ku mmeeza bannakyusiza ddaki emmeeza yekolera kati eyokuza amazzi galeese gennyini gakola ki gomugomugusaako
gasumulula teekawo engalo nkulage nga bwe mbutaddemu Sitegeera tebulabika balage nti temuli kirimu nze mmaze obuteekamu bulungi nnyo ne nkugamba n'abamu n'amaaso tugenda kukebera bizi kuba gy'otambulira amaaso ge gakola ki amaaso ge galaba engalo tezikola ki engalo zikwata ku maaso ge galaba omutwe gwe gukuba awantu abakola ki awalaba ne mukwata nze kennyini ne mugamba n'abamu n'ama ogenda kunaaba maaso njagala onaabe maaso naaba wano nga bakulaba bulungi temuli ki sigamba nti wamwe amazzi nga yiyeemu mulimu ekirimu Sitegeera ninga naaba amaaso njagala onaabe bulungi oba ngalo ozinaabye ebisitaani byoba okola ki byemba nkola ki byoba oyina byonna bajjajja bakuggyeko ebisitaani byonna jjajja Ssaalongo awo oyogera Luzungu Luganda byawulira Luzungu awo oba oyogera otya kubanga tajja bikola ki tajja tegeera lulimi lwange bw'amala okumaliza bw'ati oba anaabye eggwe onaabye engalo naye twabagambanga nnyo maaso nimugazibula agenda okutunula ng'amazzi galeese ki nga galeese musaayi ogalaba ng'agwawo ekigu gano galeese musaayi kati gano oba olabe nti no musaayi guno eno gwaleese obulungi bw'ati gana musaayi guno gwennyini guno gwolaba gano amazzi meereere sigamba nti no baki gaagano gafuukamu bufuusemu era gafuuka musaayi wano waakubira enduulu nfudde ensi nafadda ng'omugamba embeera gy'okola ki gy'olimu yeeno kyekire South Africa kati wano omuntu alabe kino mugati tugenda mugamba bizibu buno bwemba ntunuddemu bwe nti eno baakusalira nkoko baakusalira oba nte tugenda funayo ente tukole ki tujjewo ebisiraani neyibawo yeyakola ki yeyakola kino abantu mubaawudde banneyiba tebakwatagana gwegenda osangayo abantu 10 abakwatagana ne banneyiba baabwe abasawo bebakyankalanya ebintu ebyo n'akwawula ku bantu bo bona n'akola ki naye nga tewaliwo makulu bwe bitembere kajjukira nze obuntu busiigamu n'ensimulamu n'akagoye ne bukwatira muli tewabaawo era ogiteekawo nga atuna n'omugamba n'abaawo then amaliriza okunaaba alaba ekyo bwekyo gano no neyibawo yayokola kati ogenda omugamba ente n'omusaba nnusu kanaana akeeri kaba kavaamu wano mwana gwoba wamaze dde okuyita mu lunaku kati akanaana omuntu akalina mubanga ezo sente zimutuweereza era zeeza ate waliyo endala waliwo we tuzisima waliwo we tuzisima era zibeera zeezo kyokka kati bwaddayo oluusi ebizibu bye bigenda kati ye bwakulekera akanaana ako bwakulekera akanaana tagenda sanga ente eyimiridde nti ino tugireese era nzija na musaayi gwe naguze ku ki byonna tubinaazizza omusaayi ogwo ne tugenda ewaka nengumansa nengusiigasiiga mwagendanga newaabwe ogenda nti ebintu birika nemansamansa nampe ne mugamba nze ezo oguze ente ate ngenda kukolera bweziti bampeyo 12,000 ana wano ekitegeera emitwalo 4 ate era oba oyitawo kati wano gwenza oli okumpa 12,000 nengulako oba ntadde ku mafuta mu mmotoka babisi nze mmalawo nga gwe woolina wano emitwalo 5 saate gwe naakusindikira wanaano gakubundi ampadde 10 n'olaba ng'ennaku nnyo olimu happiness nga nange wali eri okufuna ekitegeera naliko olunaku lumu ku street nga binsobedde zoyi wange nangubira essimu nagamba okola ki awoga ndi mu kugattagatta nga nina gwendikawo nange nkola ki esente yazijja namubbeere bw'ati nakamukola ako namugamba nkeberera 2 gisijjeena wano nange asiina se ne mugala leetayo 5 ekiwaya nga njagala transport anzijawo nzireba kati we mutwala munda mu ofiisi ntuula mutume namutuma kazzi kyekyaliwo obwongo bwe kyanzijira n'akanaaba bamala okayiza mbw adagendo ekikyali no kizibu ki era ayagala kujjamu lubuto naŋŋamba nze kujjamu lubuto ne mga jangu nzijjamu embuto byonna tubitimba ebyo tubulanga obulamu abortional pills kati bwe lugaana ovaamu waluga osobola oddujjamu osobola okutta omuntu era bwe nabuleeta bwe nti
bwe namutwala bwe ng'oteekako butesi nti abortion kimala piuzi oba otaddeko empeke guteekako akagambo nti nze bwe mumaliriza bwenti ne mutuma akazi nagana akanaaba nga mpadde ogwataano gwe ne mukolako bwenti ekijjisaamu omukazi olubuto buba buyambi nti omufunisa olubuto tomuwa alaba nga talina gy'alaga nakandidemu nesoni we kati gwe si oba olina kukola bukozi kubanga okimanyi omuntu wagamba nti ngenda kujjamu olubuto oba otegedde nti olutali lwa mwezi gumu ti oba lwazzeemu nga sitegedde banaye kankikole ki kankijjemu era ogenda omunnyonnyola bunnyonnyozi olina munnyonnyola bunnyonnyozi wabula omunnyonnyola mu ngeri yakumujjanjaba ng'ate bw'omuwumbawumba kuzza bwongo we ng'ate bw'omubba ng'ate nobubba bwe yamala nemuga kati nze namukola bwento namugamba terusobola kuvaamu ngaye kusasudde eddajjukiro yakampaako kati bwe yanaaba bw'ati mu maaso yatya nnyo yalaba nti ndi musawo akola ne balansi yamusika mu mabeere yamumpe mu kaleega bw'ati dokita get your money n'azimpa ng'akankana n'akaaba kati nze bwe yakaaba nakwata bukwasi nga mpumbabumba nziza wano sirika mukwano tokaaba byonna tugenda bimaliriza toba ate nga wayagala mwagala saayagala yabula nalina kukakkanya buki nalina kukakkanya batugamba abasawo baagala abakyala babazubba ebyo wano babaagala wano naddala e Kampala genda osanga omusawo omuganda alina abaana ababiri taliiyo nina n'omu gwe boogerako Gombe saidi eyo yemmwogera kubanga njogeddeyo eyo Gombe alina n'omu omulwadde eyajja nakati amuyinamu abaana bana naye yajja kumujjanja amuyinamu bana bwempulira kati ate omukyala akyali mu maka ge kati eri bajja nti omukkiriza bakukkiriza ne bagamba beera wano twalinanga ekigambo twakiyitanga bakuyita kusiiga kazigo nembuuza ekiwala nga aga kisiiga uze kusiiga kazigo nti n'okisiiga kisiige kitegeeza era oba ogenda mwebakako eddagala baliteerayo ku gundi omugamba ddagala lino tuliyingirizayo kuki ku muti tuliyingiriza then era ne wano babikola kyobola babazaala kubamba gwenno kugenda kwambulula okwambulula okubebaka ku bakazi wano e Kampala ebaga eddagala nze ndisiiga gwe omusawo ate osobola odyesi akuteeka bwati olumala okubeba sobiteekayo munomamiya bwoti mbw'osukumayo baabasawo basooka kwekebeza tebeekebeza byebiri wano tobola babazaalamu nnyo abaana teri genda onoonya abakazi 10 abagenze ku basaala baganda 7 babeebaseeko kasowulira okwambula lwaki onyambulula ekiro ntwala ku jjinja nyambulula ku babayingizaamu era eddagala ly'ensonga n'omukyala era n'aba comfortable dokita gwe badde okimanyi nti balinga bapasita pasita asobola otegerera omukazi ogwawasa naye ng'amulabye bukulu tuba twabikolanga era nammwe era omuga alo dokita omwami yansabyeko jjo naye nze saamuwadde leero muweeko gw'osalawo ne pasita wano asalawo nnyo naye tokkiriza tojja kikola ekyo ye nakimanya nti yajja okugattawo olaba bye tulimu ewaka abakyala baffe batumala bapasita tolowooza mbu yaganye omukwatako nga tayagala oda ziba zirina gye ziva naye ng'amulabye buki namulumiza genda okibuuze bapasita bonna bakikolera ddala nga tuwumbawumba advice gyoyinza okuwa abantu abali abalaba nti obufere buno bweyongedde buli mu nsi ez'enjawulo tuba tumanyi Uganda yokka ne buli mu nsi ez'enjawulo abakyala n'abaami advice gyobawa babeere beegendereza mu buli kimu kye bakola tebiriyo ebintu bye bagamba oba oli omuyina nga omutuufu tusooke weebaze Katonda nti gwe wamufuna oyo akukolera ekyo naye nze nsaba oyo omutuufu njagala mukola ki amukutwaleko njagala bamutwaleko ate abamubaganze nyina omusawo wange omutuufu saaga mulaga muntu mulala lwaki oba tomulaba aliwo okujjanjaba gwe wekka ffenna atujjanjabe tuwone tuyina ebizibu kale siibula abatulaba bonna mpozi nga mbasiibula ne kano kamu kokka mwebale kujja mu sso kyonna kyekiri mwebale kujja mustaafa yategese ekintu kyakubye wabadde agenza ovaawo sanga 6 ez'ekiro
ng'entebe zo zikyatutunuulira naye nga kyemmanyi twagijjidde entebe zatutunuulira sibula abatulaba abatulaba bonna nsembayo ngamba abantu bonna nti bannange ebintu bino si bya ddala bino ebintu bye babakolakola bino ebintu bino si bya ddala gano mazzi babalimba obuntu babugulaagula jesi mubeere beegendezo ne ku bantu abakola ki ababajjanjaba. Twanze olunaku lwali tufundikidde awo tujja kuba tumuzza ate ku nsonga ndala ayina ensonga zalina okuba nga abakuba nti abamu ati obakoonako ati amasimu agamukubiro naye nga tubadde naye nga atunyonyola gambe yagezaako ga nti twesonyiwe kye bayita abafere oba abasawo okuba nga tukkiriza tusigala eri Katonda tulabe nti yasobola okuba nga atuvunuka ebizibu ebyo nga tetuyise mu basawo baganda. Nze ajesama Lubalusewa TV kwe tuli abateekamu ensimbi mwenna tusiima sobola okuba nga tubaleetera stories ez'enjawulo. Eri kama abadde wali mu production tetujja kusukka wano mweraba. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubalusewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubalusewa TV. Lubalusewa TV mazima ku mazima.